bine bizimbe bichamu towers tubimanyi eyo yali UCB tugimanyi teba kulimba tubimanyi bulungi gwanga lyakubba bobbi buli omu wakutte wabbira example yiyo cranes ya mwesula process je bayitamu okusuza cranes awo okulonda wo kubanga fe tubera mu procurement mu government muno nga tusaba contracts n'ebirala we know the procedures nenjagala nkubuli onaku lugenda kucha buli muntu yabba sente z'omuwi w'omusolo bine bizimbe bichamu towers tubimanyi eyo yali UCB tugimanyi teba kulimba tubimanyi bulungi gwanga lyakubba bobbi buli omu wakutte wabbira example yiyo cranes ya mwesula nekkuba erituukayo lyokka kukaabya amaziga ekkubo batulage process je bayitamu okusuza cranes awo okulonda wo kubanga fe tubera mu procurement mu government muno nga tusaba contracts n'ebirala we know the procedures batulage cranes yatuuka etyo okusulawo mama bye buli kamwa akali ku nsimu kabbye neera timusiima oshiraba waliwo omugwe mmanyi mu government muno every financial year ayina okubba between to 10 to 15 billion omumanyi n'ebizimba bizimbi buli wamu 10 to 15 billion and you know him yes yamba police mkwat information natujiwaayo akasira kagenda kutuuka teba kulima takasira kagenda kutuuka teri mubbi ajagenda nacho tekiriyo there is a time tamale minuli yalutanga olunaku lwayiribya olunaku lujja kutuuka omusajja omukulu omulabe a senior citizen ali ku microphone alajana te president bisazeemu wabayina okufunira nga tebo be benefit yes aga totuwa koti yawe joddukiramu kakati jimbulire judiciary no tukogenda okuwaba omusango ne bagamba bobo yagala omusango guno guwulizibwe ku speed eno gutwale mu lofaamu eno kati batusaliwo ne lofaamu gye tutwala emisango ye system mwami seven jayogedde ngo nteri dead yes nze nasoko kyogera wana Alex mukulu nambeera bubi like 15 years ago nti gwanga lyafa ero badde ngo kyogera ne ine gwanga lyafa nze newunza bwe nali president system mfu omuntu atuuka atya okuba nti ayagala okulaba president n'asasula sente nenze ndayiranga nti akatonda the many of the few times empandikidde president Museveni sina muntu yali ansabye sente era ebbaluwa zange zituukayo n'aziddamu ekyo I have to exonerate abantu b'empa amabaluwa ago teri ndayiranga nti bwe mba nimba katonda mpa ekibonerezo anzijjako na buli kimu kyennyina siwangako muntu sente seegayirangako muntu wakiwulira ne president wetuukiddeyo okuvayo n'agamba nti basasula sente kitegeeza kiki kivundu nnyo kituufu nnyo ate mwe abali mu gavumenti eno mbasekeredde Museveni kiki atabakoledde you've betrayed him mumuliddemu olukwe Museveni kiki atabakoleddemu abakozi ba gavumenti mmwe nosanga omunomubuzo bwono yajja atya wano nenga alina portfolio gya holding buli kimu akibakoledde muzanyire mu kintu kyammwe kigwe kivunde muli ejjusa kiti mwakola bye mwalina kukola amalwali eddagala libbe amakubo si makole everything is sikitegeera amakubo bagakolako haafu buli tuka kino kiki kati yo UCD ero y'amasanyalaze eyo yate situmanyi eyo ku masanyalaze ekuwako eddakiika 2 n'ekuwako eddakiika 3 weeyagalidde emyaka 4 egy'NRM emyaka 62 Yesu agenda kudda n'okuwako eddakiika 2 simanya enkuba bw'etonnya mbwe enkuba yatonnye waliwo ekinyonyi ekisajja bwe kirinnyira kinnewaakyo ku waya ng'ago gagenda nsi yawe nti ekinyonyi ekisajja bwe kiba kirinnyira ekikazi ne byesuubira ku waya amasannyalaze amazannyalaze galina okugenda buli bwe byesuuba nga gagenda ebad egiba essajja n'egiba ekkazi ne byerinnyirira ku waya y'amasannyalaze ne gavaako lino eggwanga mulituwe jenemuke lino eggwanga mulituwe anafixing eggwanga lino tulina okuggalawo lino eggwanga for 20 years nga teri kulonda ebintu bisagala bitereera yes impunity eno gye bakozesanga babba tewali kijja kunkolebwako syndicate be babba biliyoni 2 bamanya nti biliyoni 2 za judiciary z'abalamuzi wekiri babba jetinga n'okubajjetinga nti bwe kyabika
ono tumuwa bwezi Kyavula Mayinja yayima nti omwavu takola ki tasinga musa kuba akalango okuleeta eddoboozi eddala Jeno Isoke lwaki takwata ku bantu bano Isoke yaŋŋambye yeetaagisa emyaka 2 okukwata ababbi bonna bali mu ggwanga muno Jeno Isoke oyo State House Anti-Corruption Unit ayodda abantu naye agamba yeetaaga emyaka 2 okukwata ababbi bonna bamalawa gwanga lyafuuka ly'ababbi otege gwe ne weebuuza omuntu jasse junior staff ayina apartment blocks 3 mwabatamanyi kuzimba ine gwanga lyetaaga I don't know kyovula lyetaaga kubako bomu bwe Katonda ta abantu bonna abasukka emyaka 4 olekewo abaana abato ozimbe lino gwanga sala sinonji ate ki lwaki abantu abasukka basinga okubba mbamanyi kubali bakozi ba government 10 bosanga mwenda babbi kuli bakozi ba government 10 bosanga mwenda babbi 10 mwenda babbi